nga bulijjo tugguse n'amawulire mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi wano ku Kampala News 88 era nja kusooka neebazeeko gwena muganda wange yasalawo n'osubscribinga channel yaffe eno nga gw'ogamba buli ggulire lyonna eribeera lyakagwawo mu ggwanga Uganda olifunira wano ku channel yaffe. Nenkwebaliza ddala gwena muganda wange ate nensaba gwena atannaba kusubscribinga ng'olabye eggulire lino subscribinga olaba akadde ako aka notification okakooneko kanono kajja bakakuyamba okutegeeza nti tulina eggulire lyonna lyetuwaniseeyo ku mukutu gwaffe guno ogwa Kampala News. Teweerabira commentinga ku miramwa egiba gireeteddwa ate era n'okusharinga eri abantu bonna abeera batannaba kubeera nga bafuna eggulire lino. Naye amawulire genze nago olunaku olwaleero, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu ono nno asabye abo bonna ababaka kw'oteeka n'abakulembeze bonna ab'ekibiina kino abaali bafuna obutakkaanya n'abatwala ekibiina kino oba n'enzirukanya ey'emirimu mu kibiina kino, avuddeyo n'abasaba okubeera nga bakomawo mu kibiina. Wabula Kyagulanyi abasabye newankubadde nga bakomawo era emirango gy'ekibiina kino miggule, tebasuubira nti bajja kudda nga bwe baagenda. Jjukira nti ababaka okuli omubaka amanyiddwa nga Jimmy Lwanga, ono nno Jimmy Lwanga w'eri Ntenjeru Municipality, Kagabo ono nno omubaka wa Bukoto Central, n'omubaka Mathias Mpuuga ono nno wa Nnyendo Mukungwe, kw'oteeka Abed Bwanika ono nno w'eri Kamaanya Kabonero, kw'oteeka n'omubaka amanyiddwa nga omubaka ow'Entebbe Municipality amanyiddwa nga Jimmy Kakembo. Bano nno baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri emirimu gye giddukanyizibwamu mu kibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Naye omukulembeze w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu abasabye okuba nga bakomawo mu kibiina kino basobole okuba nga batambuliza wamu emirimu. Naye Kyagulanyi abajjukizza nti nga bwe byali ebintu si bwe bigenda okubeera era bajja kukomawo nga abantu aba bulijjo. Bino nno yabyogedde olunaku lw'eggulo we yabadde wali ng'asinkanye abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Mukono n'ebitundu ebiriraanyeewo, we yayogeddemukko nabo era n'asaba bonna abakulembeze ba National Unity Platform okuvaawo. Kino kitegeeza ki eri Mathias Mpuuga? Kyagulanyi yavudde n'ategeeza nti bano basobola okukomawo mu kibiina kino, wabula omukulembeze wa National Unity Platform Kyagulanyi yajjukizza nti abamu ku babaka bano azze ayogerako nabo, naye alina omubaka gw'ataagadde kwatuukiriza linnya, n'ategeeza nti ono yajja mu ofiisi ye ne yeetonda oba ebyo byonna ebyali biguddewo. Naye kyamwewuunyisa okulaba ku mikutu gy'amawulire ng'ate ayogera bintu birala, naye yavuddeyo n'atutegeeza nga essaawa yonna wajja okujja abe nga abyogerako ate nga tutegeera mubaka kyoyo. Naye bwe twongedde okubuuza ku nsonda ennekusifu azongedde ne zitulaga nti omubaka oyo ye Charles Tebandeke. Ojja kujjukira nti Tebandeke yalabikako mu ofiisi ya Kyagulanyi ng'ali n'omubaka wa Ntenjeru South Patrick Nsanja. Noono Tebandeke yali agezaako okwetonda olw'ensonga nti yali ayawukanye n'omugendo oba n'enkola y'emirimu eri ekibiina kino. So yo yavaayo okujja mu bannamawulire yategeeza nga we yabadde agenze okutabagana n'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform.